kaadi namwe mwetereze ekibiina kubanga kati tuli mu kibiina ekipya ekya National Peasants Party kozi mulina ne presidential candidate era tulina ne presidential candidate mu kibiina ekyo mwendinga National Mobilizer. Yep. Eggulo yalo kwebaza abantu baffe ababadde ab'Ebushenyi n'ebitundu ebirala gye twatambulidde okutwaniriza. Abantu balina ebizibu bingi, Uganda erina ebizibu bingi ebyetaaga okwenganga bunnambiro nga tebinnakosa nnyo bantu. So njagala okubeera nti oba oliawo mbeebaza. Leero ndaba programu yammwe mwina kubeera Mitooma. Mitooma ne Sheema. Era nkakasa nti awo tukuttewo nnyo. Okay. Tujja kwengangawo nnyo okulaba nti mukajjayo vibe nga ntono mu kalulu kiki ekikyaganya kiki? Vibe ogamba ki? Abantu abato tebabitegera nti tulina mu campaign. Ekisooka ebyobufuzi byafa. Tugezaako ffe Balumba tugezaako bizangu. Ebyobufuzi byafa. Vibe yaliwo erisi eriwo olwaleero. Abantu beetamiddwa ebyobufuzi. Bakooye. Abantu bakooye. Bakooye kiki? Bannabyabufuzi. Ekisooka bikolebwa akalulu nga kawedde. Bannabyabufuzi tulemeddwa okutuukiriza ebyo bye tusuubiza abantu. Oba agenda ze tuwa abantu. Suuti zo muzikuba. Si ze tutambulira. Luzungu mulwogera. Okusookera ddala Mwai Museveni ng'omuntu ye nga ye gwe tulwanyiza. Tukkiriza nti akyatulemeredde. Akyazitowa. Ate olugendo olwo si lwaffe lwa bannabyabufuzi ne wabula ne bannayuganda. Tulina okuba ne bannayuganda. Collective effort. Collective responsibility ne effort. Zirina okuba nga tuli wamu tuli kinywa. Ate ekitulemeseza okubeera nti tuli kinywa babifuula business. Ebyobufuzi business. Mulimu kati. Mulimu. Oli atunda n'amaka gasooka buyingi. Atunda amaka gafune kaadi. Afune kaadi. Nagwe nakubirawo nga kaadi bazigabye. Nemukubira nga takwata. Nasooka ne mwamu obudde. Enzi nemukubira nemugamba waaye ebya nga wejje ngalinga alinyo oluso nemuga kiki? Nga amanyi gampede. Amanyi gampede. Nemugamba kiki? Amanyi gampede. Nali yasikaloni. Sikaloni mu bank. Facilitating kaadi awo mu process yo jefuna. Ya kintu kibi nnyo, kintu kikyamunye ekyo munnabyabufuzi kyakola sikaloni mu bank. Kubanga kati ngaffe abalina experience eyo ey'okubeera mu zironi na kati tukyasasula. Kuba kati nze najjeyo ku bamanerenda 5. Nene bankwatibwa ekisa ne tusalawo ne tulizolovinga. Nawe walogidde lwa kaadi. Leero bwempoono olwaleero nsasula buli lunaku. Leero owone nkyo wooli. Business ekoko teggweewo. Anti ate yera yasaanawo nzigeza kuzambuza. Kasita wafunye ekibiina. Tulimu NPP. Muneeyubulira eyo. Eno gye ndi nsaaza ssebo. Kati osaaza? Nze nga nti saawa ya swala etuuse muteekewo emisaala. Gwe National Mobilizer? National Mobilizer. Kati ekyo ekifo ky'olimu mu NUP kyekirimu Buwembo? Kyekirimu Buwembo. Mwenalemu kyekirimu Mama Seninde? Naye ate kya Buwembo bamuwa mpewo. Ate nga yakituddemu? Yakituddemu naye ate kagologoosi. Tasaaza? Tasaaza. Tomukakkanyiza. Nkugambye. Nga naye abali mu kutambula Uganda yonna yafungwa barabara. Nze sitambula. Ate Mama Seninde ow'enalemu era ye kyekifo kyekimu? Kyekifo kyekimu. So otula ku meza ye bwe baleeta egundi bibiina bwe bigamba nti mulete ba National Mobilizer bamwe. Mulete ba National Mobilizer. Ku meza kw'otuula ne Seninde w'atuula ne Abibu Bwembo w'atuula. Ne Abibu Bwembo kw'atuula. Awo baagwa mu bintu awo. Siri wa muzanyo lwabwanda ate ekibiina ekyaffe budget ekyali ntono. Kati mwamaanyi gammwe agasinga musinga kulwana kukola ki? Kuyingizayo babaka mu palamenti? Amaanyi gaffe agasinga obwanga tubutadde kukyusa ggwanga. Bambi. Kukyusa ggwanga kulaba nti Mwami Museveni atufubagategera emyaka 4. Mwabalina Robert Kasibante? Ffe tulina Robert Kasibante. Ono wa Victoria School of Beauty Natete. Amanyi nga mangi. Mwe mwagoba ono muyimbi Stacia. Ekibiina kye kyagoba.
kyamuyimiriza in fact bamugoba nti bamugobye ali suspended on duty. Yes. Asooka yeetereze. Ye yabawandiika yagamba mbaviiridde. Yeah, it's okay. Baba yabaddiramu, it's okay. Yabaviira mbu omugulamu agwa mutagutegeera. Yali agenza kuyimbira baggeto youth ate nga nammwe ekigenda kyammwe kujjayo bantu abo ate ne mumuyombesa mwayimbidde. Anti kaakati Stacia ayinza okuba bambi olutabaalo luno talufunidde embizi. Obadde nga tannabitegeera. Abadde tannabitegeera. Birimu n'abafiirwa abaabwe. Govanga ku muntu atudde nawe wano olwaleero ng'akabina kaliko enkwagulo baakasala basobole okuteeka ennyamojjize ewalala. Olina okuba ng'ogenzako mu budduuku lwa poliisi obuwera. Poliisi bondi olina okuba ng'oziweza. Olina okuba ng'olinako zirooni mu bamanerenda ab'enjawulo. Kati talinaako ddibu. Onfuna? Abamu twava ku mmere y'amatooke. Lwa mbeera ebyo. Lwa mbeera ya yero. Era nze n'amenvu sigeesembereza. Bambi. Ndi nnyo ku watermelon eyo. N'omujozi gwa Uganda ogwaliro togwambala. Wachawa abantu abo. So obadde ku bannabyabufuzi n'ogamba nti bannabyabufuzi abo badisappointizemuko ku bantu. Kati ngenza otunulira ekika kya bannabyabufuzi be tulina obudde buno bakaleka tunulire Parliament. Parliament ey'omulundi guno enegenda okufundika ye 11 ye 11. Performance eti eri abalonzi. Ekoze to which percentage? Parliament. Omuli abateeketeeke, omuli aba type. Parliament kubanga Parliament eriwo okukola mateeka. N'okulondola ssente yamwe wa musolo. N'ebirala. Those are COA ziringa nnyo legislate. Yes, legislate. Monitoring government works. This is ezebbiri ebisigadde Bungereza mu Bwongereza. Ebisigadde Bungereza mu Bwongereza n'endowooza ze enkulu ennyo. So kati ddala nkugambe nti as far as enkola ya Parliament ndowooza performance ya Parliament eri ku bitundooza nga 5. Ebadde ya 50-50. Ye twogenda ku values zeino. 50-50 abatakoze bubi. 50-50 abatakoze bubi. Kati zino 50 bwe kulengera amateeka olwaliro agayisiddwa muri UPDF Amendment B. Baterina bwe ligenda kuyambira munnansi. Baterina bwe ligenda wabula liyamba gavumenti. Wano erina ery'abampuuga ery'ebibiina simanyi. Ery'ebibiina political parties and organization. Sente za iPod nga munnansi weeka na buli muntu talina waagenda kunyumirwa mu iPod wadde eki. Talina we mugattirako. So kati n'ababaka bennyini. Omutindo gwabwe gubadde mutono nnyo kubanga given the fact that nti mulimu ababaka abamu be tubadde tusuubira nti bw'anaagenda ku fulo ya Parliament yawo ennyingi zijja kugwa gavumenti ajja giteeka ku bunkenke ajja kusimba nnyo esiira ku nsonga eziruma abantu n'omutwe gwadde wansi abamu tetubalabyeko. Babaka ki abasinza okudisappointinga? Abaka bali by names the likes of Betty Nambozi takoze kusuubirwa kwe tabadde ku fulo ya Parliament simulabyeko kujjako abadde atesiza nnyo mu podcast ze zino zabadde atera okukola ewaka ne ku barometer ye host ye mukubi w'amasimu ayina ne kalediyo oba kewakaawe yakasetinga awo kulina n'effumbiro mulimu omuntu amukyaza naye ndoza kewaka nemo okumanya wawe yennyini aba yekyaza abawuwe kalinanye effumbiro lyawo yateeka ne ka office kanuupu mu kikomera kye munda naye ajoze so kati so oyo takoze kusuubirwa kwe. No. Bwe twogera ku babaka abakozi, bwe twogera ku Parliament, olina kulwanira wali mu Parliament. Omuzindaalo nga togutta. Ate abateeketeeke bakoze batya? Abateeketeeke as far as legislation is concerned, suubira nti amaloboozi era gabadde gawulikika. Amaloboozi gabadde gawulikika. Bwana Mpuuga wa Parliament eno weggwedde alina amateeka kumpi 7 ge yaleese gaali getagamu ennongooseza gakwatagana ku nsonga z'ebyokulonda. Yes. Electoral reforms naye ndowooza Parliament negavuvuba kubanga gaalimu eggumba. Naffe ffennyini ab'NPP gaali gatuyamba. Yes, gaali gatuyamba. Ono omuteeketeeke w'Obusiro gwe sitegedde. Aliwa? Ono w'Ebusiro Sseggona. Sseggona. Sijjukira yo nnyo event gye yenyigiramu. Anti kaakati
Kozi mukosasa eyo. Kosasa abaddeyo newala naye ate ekiseera kituuka nga tulina okukkiriza nti enkyukakyuka bwebeza okukyusaamu okuba kuze substitute tukkirize substitute baba bagireese nti yeeyo nti yawalukagga kyanaku nnyo nti ffe NPP tuli bapya mu kibalo awamu temunaba kubaawo yes awamu tetunaba kubeera ntuseetinga naye ate bwe bakizuula nti abantu b'ebusiro nti bagala kukyusa abantu b'ebusiro nti bali kwena abantu be basalawo so nga gwe Luswa Luwemba ogamba nti Sseggona aleme kukwata ku bisu by'ab'ebusiro ddoboozi liva busiro nze senga mbadde Sseggona ebbanga lyemba ntatadde mu paalamenti omanyi Luswa naffe tubaagala nnyo okuweereza okuweebwa omukisa okuweereza nandi stepinze down Sseggona abaddeyo bisatu yes kirabadde agenda kukwata kuweza myaka down Sseggona yandi stepinze down ale bagamba nabyabufuzi buli kaseera obeera owulira nti okyasobola no bisanja bisatu nze ndaba nga oba osaavinze Sseggona singa ayingira akalwako n'akagwa kyakiyinza okuddako ku bulamu bwe andi kakati anasigala nga abantu bakyamuli manyi bintu bingi tekiri nga ffe baluswa abajja obuzi tunoonya tumanyikibwe tunoonya kola nti abantu batuwa omukisa already Sseggona obadde established the people of Busiro have given you the opportunity to serve 3 terms those are 15 years in parliament in service. I believe you have enjoyed all the for benefits. A politician like Sseggona, you have enjoyed everything. You've got the opportunity to serve the people. Bebaze bwebaza. Nti mwebale walugo basindikayo ekimu ne bamugjayo. Alozias Mukasa bamugjeyo. Bakusindika kimu n'ovaayo. Yes, you've served 3 terms. I believe muganda waffe Walukagga si ye mulungi ennyo. But the fact that nti twetaaga HPR, we need people who can serve abantu. And what I heard is Seggona's had lost touch with the people, the ground. Buli ddoboozi erivaayo Yes. zibeera So negative gyali. Nze nganze ne bwemba wa NPP, National Peasants Party, nga wekitiibwa Sseggona abadde waffe nga he has served 3 terms. I believe in change. Luswa omuntu omu akumanyi era akugoberedde. Wali nnyo olinamu nnyo ennono ya Honorable Seggirinya. Kati bw'owa ensonga bw'etyo oli ayinza ga oyo Luswa ajja kwogera bw'atyo kubanga alimu ennono ya Seggirinya eno ey'omuntu oyo bw'atyo oyo. Walukagga mwajjira oba ekifaananyi kye bamutwaliramu. Kati oyinza ga nti gwe bwetyo ebyebifizo tobiziddira ku basajja b'amasimaati, basajja b'amakooti, basajja b'aluzungu. Nze actually nange ndi wa kooti. Naye olimu ennono eri eyinza kwetagisa Parliament gye tulaga yeetaaga abantu nga bali smart mu bwongo ate nga bali smart ne mu ndabika. Mbaka wa Parliament ojja kukeera ku makya oli ku musaala gwa miliyoni 4 oyambale engatto egw'erubege. Ikugweko eti. Wango oyagala ofaanana n'abalonzi. Bwemba speaker nga n'ojambadde we bali awo ku house. Najambala afune miliyoni yaga. Oba balina looni. Nayingira house nga alina ekipale takigolodde. Nze nga nze speaker wa Parliament. Ogiyingira. Nguyingira yakyeri. Soka weetereze ng'omuntu. Obwongo okutereeza obwongo kiva ku ndabikaayo. Obwongo tebusobola kubanga bwakaayakana buti nga gwe nfaananaayo. Nga eri awo. Oli shabbe. Soka weetereze ng'omuntu mugezeeko kulaba nga mukola ki. Okunyomereza nga kwazze kungi nnyo ku Walukagga. Bamulabanga atalina kyasobola kukola. No, Walukagga will perform. Abantu banaaba bamuwadde omukisa. Banyi bwe batukuwa ffe enkola yaffe ebibiina bwe bakuwa kaadi batekomyawo. You go back to the people. Obasabe. Kubeera obeetagamu mandate y'emyaka okuba ginaddako. Ekisanja kinaddako. Obasabe bakuwa omukisa gukole ki. Nze ndowooza nti gundi bw'aba aweereddwa omukisa Walukagga, he will perform. Ayinza okukola. Ajja kukola. Bano babijjawa muyimbi asoma tamanyi luzungu talina experience. Kyenzikiriza nti ebisaanyizo abirina. He will perform. He will perform. Nabadde mpuliriza yabadde Joy Osenyonyi yabadde ku Radio M1 ng'agamba kozi babadde era bagiregereza Walukagga nti yasoma biki n'aleeta analysis y'abaka Parliament abayivu. Nagamba nti Parliament erimu abaka balina
senior 6 abakoma mu senior 6 bali just 12 abaka bitano something bitano with some numbers they have a bachelor's degree ababaka 17 balina masters n'okweyongerayo nagamba so parliament ejjuddemu abayivu nenoza lwaki abantu batuvuma kitegeeza abantu batumira bwesimbu obwesebwa integrity obutakumpanya byebintu ebinyizizza ennyo abantu nobeera mu parliament ebisanja bisatu abantu nga n'okumanya tebakumanyi kituufu bwe wabeerawo etteeka erinyigiriza abantu n'olyenyigiramu n'omanya abantu beewuwo nti nze ndi munnabusire singa kuvaayo ki nti busiro twekuusakuusako ku nnyanja nti abantu bano kimeza etteeka ly'obuvubi. The people that we represent baagala a servant leader, a leader who can go on ground. Oyo omukulembeze agenda okumanya ebizibu byabwe. Baba bamufiiringa who understands the issues, community problems, na engaging ne communities ne bafuna solution. Tebaagala muntu agenda kuluzinga touch nabo. Betaaga omuntu abafaanana. You get? Era muganda nga walukagabo oba otuse mu parliament. Abantu bano kola ebyo ebirina okukolebwa. Nga bwabadde abikola nga nakulabye watandise otambulira ku script ya Segirinya, which is okay, naye tobeera that excited. Abantu bakolere naye tobeera that excited. Ebimu ku byaleetera muganda waffe ebizibu is excitement. Ani omugenzi Segirinya is excitement. Yasokka waalina okukoma. Twakola kituufu twakola kati abo abamu era bw'onookola ennyo ng'olaba abantu bano abamu the same people you associate with bibagenda okukulwanyisa bakuteeke ku ttaka. Sigamba nti tokola, kola naye nga weerekerayo. Kola ebitundu 4 weerekereyo 6. Gende mu kitundu ekirala okola 4 weerekereyo 6. Naye bw'onookola 80. Yagambye nti emiliyoni 2 ez'emmotoka agenda zigabanyamu magombolola that was my script. Eyo script nze nagiwandiika. Yes, era bwe nakukyazaako lumu mu ofisi yange I have that script kwe twatambulira kisanja ekyo kya 2 mu kulondebwa kwaffe 2021 nga twakayingira parliament. Agenda gabanana then ekinana yeyetereza ng'omuntu wakalwakabaka obuva mu kalubeera mu kunembeera. So onalabye bwana Sseggona nga alina bwe yabadde n'agamba nti agenda gula ambulance ekisanja ekiddako agenda gulayo n'akamotoka awo okayambeko ku bantu. No, Honorable Sseggona, honestly speaking, it's too late for you. It's too late for you. You cannot kubigira mugundi mu period yen. Yes, wandibadde okikolera mu kati ali mu kupapirira alinga jira mu nju. Yes. Kwesa zonze nakwesanga bannabusiro ambulance gye beetaaga ne katasobola kumanya kikyenyini. Yeah. Ndowooza ebisanja bisatu. Don't be embarrassed. Stepping aside. Step down. Oba agamba nti kanzija mu kaluka nkagwe bugwi. No. Andi kakati bw'okagwanga ozzaako ki mu byobufuzi. Nze Luwemba olwaleero lwenzijja n'engwa sinnayingira. Era tebakunenya nnyo. Iru litanenya nti Luwemba gudde ne Luwemba no sinnayingira. Tonabeerayokko. Mission yange is getting there. Tonabulya ku buwambi bwa. Era bwenyingirayo eri mbiteeke mu gundi tandika okuteeka mu nkola. Naye kakati gwe obaddeyo. Obadde n'obudde obwetereeza. Onfunye. So, I want to congratulate my brother, Walukagga. Abantu bebajja okusala bebalina akasembayo wali mu bokisi. So tutunulira campaigns nga bezitambula, basically campaigns za Kyagulanyi. Wangambako wano lumu nti akaluke kawempe wakizuula luvannyuma nti
ate waliwo ekkobaane lya jjaati ne Nalukoola era gwe lipesa tewasobola kulinyiga wategera luvannyuma. Ebyobufuzi bizanyibwa Kati bizanyibwa empiki nnyingi. Essaawa zino poliisi yitandise okubiddamu. Kyagulanyi bwe yabadde mu Busoga poliisi wamu waliwo n'omusirikale dayagala omutomera oba katambya kuwakalabye ng'amuyingizaamu emmotoka naye ky'omukisa omulungi naawona. Kati bwe yabadde akutte luno olw'Emityana ng'atandise Buganda waliwo bamuganya okuyita waliwo bamuganya okuyingira mu kibuga Mityana waliwo weyawalirizibwa n'alinnya ku boda nga amakubo gonna bagasibye buli kkubo lyayitamu bamugana okuliyitamu bamugamba ayite mu byalo n'ebiringa ebyo. Embeera eyo eringa gye tuzze nga tulaba mu bululu bonna obuzze bubaawo. Kino kino engeri ekyongera okukosaamu n'abamu baafudde bangambye n'abamu baafudde mulimu ne abakwatiddwa. So kino engeri kikosaamu ono abeera n'onyankalulu oba kimwongera tutumu buli poliisi bwetandika okukola ebikola ebyo. Ekisooka nze navaayo nenvumirira. Njagala okwebaza poliisi nti wali emabegako ebadde etandise okukola obulungi ng'ebaleka bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi mubaleke bw'aba agenda kuba lukuŋŋaana lwe ku kisaawe Wankulukuku ekyo ekitundu kye bamukuuma tomukugira ate kuyita ku Bulange. Destination eri luddawa eri Wankulukuku omuleke, otherwise bantu bangi nnyo bagenda kufiira mu mivuyo egyo onfuna. Ate namwe babeera nga bagezezzaako nga olukuŋŋaana luli gundi. If you have the numbers abantu bagende ku kisaawe wali onfuna. Mu abantu ba bulijjo abawagizi don't resist. Poliisi mugirabise olwayo mumugende mukole ki mulindire kandeetuwa mu kisaawe ni okulwanagana ne poliisi ate okugezaako poliisi okutomera abantu abamu balufiiriddemu obulamu no. Naye poliisi kino ekintu ekikomyawo poliisi twagala mukomye ebintu ebyo. Kino ekikomyawo gamba Mutumba alina abantu bangi okubeera n'abantu abangi kisobola kitya okubeera ekizibu ekyo? No, ekintu omuntu okubeera nti alina abantu naffe baatugirirako awo Mityana batugamba temugira wano temugira naye nga tetuyita mu buyisi tugenda destination yaffe eri wano mu kisaawe ky'egundi wano ng'oyingira Mityana. Yes. Waliwo ekisaawe awo nolaba nga poliisi egezaako okulisistinga ne twogera nabo ne tugamba no tetwagala ate bantu bafune ki katukole kye mwagala kuba at the end of the day Uganda yeetaaga balamu. Mulimu abaafu mu lutabaalo oluwedde tetwagala abantu baffe bafene ku mulundi guno. So Uganda poliisi n'ebitongole by'okwerinda tubasaba mweddeko mukole omulimu omutuufu. Poliisi kyekigigaana okulaba nti kandidate A alina olukuŋŋaana tugeze Wankulukuku neewa bukuumi bantu bitundu binaanyeewaawo okusinga ate okulemesa bano abajjawo. Anti kakati eyo DNA simanyi poliisi abapima DNA ya poliisi simanyi mwami wekitiibwa IGP Byakagaba find out kiki ekibiwo bano basajja bo CDF find out. Ogamba Mutumba oyina abagizi bangi yita mu abantu bano mubaleke. The moment bulwogezaako kulisistinga bwoti abantu bano basigira ekifaananyi mubaleke nga bwe bwabadde emabega eri nga bannabyobufuzi batambula freely bagende ulya kuba olukuŋŋaana dhani abantu bano kuteekawo embeera kubanga ate baba bangi si kadodi nti bagenda kutambula district namba nga bagenda bazina. Ate njagala okugira bannabyabufuzi naffe ffennyini nga NPP tugoberera amateeka poliisi kubanga abantu bano okubo kwe tutambulira balikozesa abantu bangi. Oyina emmaali y'omuntu gy'osibidde emabega konteyina y'omuntu ng'erina ki oyina amata g'omuntu jjukira emmotoka z'amata zinatambulira mu budde ati bwe tukozesa essaawa 2 nga tuli mu kkubo tuli mu procession kigenda kukosowa amata n'okufiirwa abaki onfunye yes tweddeko tuleme kutunuulira ango yaffe ngaffe ne wabula tweddeko ng'abaki ng'abantu just lwakuba nti poliisi oba n'ebitongole ku maddembe bakiteeta be bayita n'abantu bano oba olusa okupaala buli wobasagula obagoba mu kkubo obagoba balina okuyita ogenda okulaba nga bagamba kabeeyiye bafune bayita ekiddako nga ki ekiddako nga bantu bongera okuwera enamba ng'ewera. Tumalize n'ekya Bobi Wine. Mu bitundu byagendamu sofa nasinze nnyo okumwetegereza emiti we yabadde mu Buganda agenze n'akuba baagala mu Mityana awo kumuleka kumufumita mu ttaka
Ndabye abantu nga bakikomentingako bangi. Simanyi oba Bobi Wine bwatuuka mu community alina actually ne Busoga yalinga Busoga n'akubba basaalirwa. Gamba musala twali naye mujjukira bulungi yali avuganyiza emirundi mingi nga yalemwa okuyitamu nenze ne mukwatamu naye bwe yayitamu n'atwabulira. Oyo webimutabukira nga tankabira then yabadde n'agamba baagala baagenda ne balya tetuli nabo lumu tetuli nabo politically kibi kituufu. Lwakuba nti kale ombuuziza nnyo ku gundi saagala kudiscuss ate nga wafuuka wa NPP ndi wa NPP nga mobilizer ndi Saabakunzi ate nga tuwafuuka munabefuzi omugundi vayebuzibwako naye mu politics waliwo kye tuyita agenda ne manifesto bw'otunuulira enjogera ya Mwami Kyagulanyi pulezidenti wa Nuupu atwala manifesto atwala agenda oba atwala personal opinion? I think abaina kutambuza manifesto kuba tuba misira bya campaign. Kyaliko kye tuyita personal opinion. Iye jinga yeje atunda. If you disagree nga oyinawo omuntu. Waniko omuntu omugambe nti wano tulina waliwa. Tulinawo oluswa lwemba. Don't go personal. Kati ku nsonga y'abaagala it was personal. Todda ku mentioning amanya gaoli atali ugotali naye gwe balage gwotambula naye. Wanika gwotambula naye ro bagambe nti ono yagenda okugusa ki? Ekintu kyaffe. Ebisigadde obiteeke mu ki? Naye buli lw'oba ogenda ku gundi n'ogamba nti ono basaalira watwali naye no you're discussing an individual. Kiba kitegeeza basaalirwa ne baagala ne bonna banaakonako. Onfunye bantu baba baaki bankizo. Ekibiina kigende n'agenda yaakyo. Tugenda kwogera ku kino ensonga z'ekibiina bino ensonga z'abagundi manifesto yammwe mugenda kugusa muti egundi era manifesto eno tugenda kutambula noono okulaba ntuggusa. Okitegeera? So okwewa yewale nnyo personal interest atambuze manifesto kwagenda otambuliza eggwanga. So mu ngeri emu oba endala kino engeri gye kyaffectingamu bali kubanga mu byobufuzi tusobola okukkaanya n'omuntu oba obutakkaanya. Wali nabo katokyali nabo. Nende kitegeeza nti ate bwakusanga kukuba ejjambiye. Ebyobufuzi nange nange naliko mu Nuupu kati ndi mu NPP. Naye ate abali mu Nuupu olwaleero bali mu FDC bali luddawa. Ali mu DP. Ebyobufuzi biringa mupiira. Leero musobola okuba ne Bokayo Saba bazambidde gundi 3 season 3 oba 4 naye n'agenda mu Man City. N'agenda mu Chelsea. N'agenda ewalala. Okitegedde? Okay. Yes. Kale ye Alex Lusalo Wemba Mukunzi Saabakunzi wa NPP NPP National Peasant Party ekibiina mu Luganda bo kifunzizo oti ante ekibiina ky'abawejjere ekibiina ekiri ku nsonga z'abawejjere ekyabawejjere abantu ababulijjo kimbo wabo batosobola kulya mmere biro 3 oba muwejjere nga bw'oli ekyemisana ekyeggulo okulunga mu mmindi oba muwejjere nga eddwaliro olina kusooka kulinda lya gavumenti ate batosobola kwetuusaako panado oba muki omwana watasobola kusoma oba muwejjere kati ali eyo yasaaza ssebo eri gye yalinga alinda ssebo omuwalimu amala okujja ayite swala era singa ebintu ate munaye ebintu bisobola okugirirawo omukazi w'e Tanzania nze muwerako nnyo example Samia Suluhu Hassan takerako kuloota nti nno alibeerako pulezidenti w'eggwanga Tanzania naye baagenda ne bakola ssemateeka waabwe nga vice president singa president afunamu obuzibu gw'okwatamu kati ate omugenzi John Pombe Magufuli yali anoonya weak factor nga tayagala abantu banamuvuganya bangi naye sembereza omukyalo ono nga vice we ng'alaba nti buli kye naayisaawo ono mukyala mukulu musiraamu tajja kunkaayanya nga ndowooza omuzeeyi wano kyakola asembeza nnyo bano bannabbanja bani balupo tebuwogera laba omukazi omukisa gumutomere anti wano kyanjawulo anti wano kyanjawulo naye ngambi buli eri mu magye bw'osoma UPDF Amendment Act ebe balina obuyinza andi ebintu bikyokanga obuyinza saba covid ayinza okugwamba amagye abo naye ate era naffe tulina kweteekateeka omukisa gusanga yetegese tweteeseteese bagamba atatambulira alonda ssente wetubulamu era nga tweteekateeka kale tukwagaliza birungi bwere naye togenda kwevuganya tolina wogenda kwesimba abantu wonna nesimbye
Road Councillor wa Kyebando Kikaaya Kyebando Kikaaya Koma Mboga Kanyanya. Njagala ngende ku stewall awo ebigambo tubifuumuulira awo ensonga z'abasuubuzi tuzinyweze. Kasasiro tajja kugwira bantu emmotoka za miliyoni 2.5 gobo mutembeeyi wa mitwalo 5 capital. Ekyo Luwemba nga ndi mu kanso nyinza kikkiriza. Batula kuli ku dabo kabini ne bagoba omutembeeyi alina obutambaala bwa 14. Nasooka nengezesa emizindalo gya stewall. Ebyenje ne bifubutuka nga ye abo badde bakola ki? Sawa oyagala kati kinoonyereza nga badde bateeseza mu nkuubo ne ngamba siba wali ku fulo kanso yeetaaga abantu abalinga Luwembe bagenda okuboggolera wano siba ku fulo. Okay kale tukugyeko ffe engalo tukutumidde tukwagaliza birungi byerere genda osagula akalulu. Dr. Ssenjobe abatumidde wale ku Beef Organic oba oyinamu okusoomozebwa kwonna yitawoko akukanike mu ngeri emu oba endala. Abantu mwenna ng'olina obuzibu bwonna genda awo ewa Dr. Ssenjobe. Oyina ulcers, oyina pressure, oyina hernia, oyina infection, oyina ebintu byonna ebyo mu bulamu bw'omuntu ajja kubanga akujjanjaba bulungi nnyo. Ono Bwana Lusa Luwemba tutambula nnyo naye ebintu byaffe mubimanyi naye. Naye kati ssebo time genda tuuka ssebo ng'ate alina okuntikula. Olina okuntika kwa kati wali bwe mulaga ssebo genda okulabira awo nti kakati mwekindumu mukikutte. Beera bulungi kubanga abawejere ffe tusinga obungi naye temulina buyinza. Tetulina buyinza naye ffe tusinga obungi kubanga obungi bwo muli bangi naye ate ababagabirako ate be bali eri anti ovula kati nganze mobilizer nsikamu NRM empiki nzisika Kasiba nti namugjeeyo. Kasiba nti yaliwo NRM? Kasiba nti namugjeeyo kati senga omukisa gunkwata nenjogerezeganya ne speaker Anita Among naye n'omugjayo ne mugjayo ate oyo mangu olumwayi Museveni mba muli budde kuba naye alina gye yava. Beera bulungi. Amiina. Era ba